ekijjulo gwe tusinzire ddala Mukama sikyo Mukama tumusinze nga tuyimiridde. Worship is more than a song, it is a heart. Amen. It is more than a smile. How many of you know that worship is more than a smile? Even when you're not smiling, you will worship God. Hallelujah. Kankusaba oyimuse emikono gyo otandika okwogera n'omwoyo omutukuvu. Holy Spirit, you're welcome. Baka ebigambo by'ogamba eggulu. The Bible says when the praises go up, His glory comes down. In this moment, this is when your glory will come down. In worship, you can be open. In worship, you can receive from above. Tonight, someone who came broken-hearted, tonight you're going to be healed. Amen. If you came with a heavy laden heart, tonight you're going to be healed. Amen. If you have a need, this is the moment when the glory falls. You ask because heavens are going to open tonight. Lift up your hands and worship. You're worthy. You are holy. Yeah. Come on, raise your hands and worship. He alone is worthy. Come on, everybody. Let the sound of God high. The Bible says there is a sound that goes to the heavens. And when that sound reaches the throne, the heavens open. Tonight, let the sound come from your heart. Come on, lift up that sound to the heavens. He's worthy. Labai chitangala mumaso mukubera wokwe bulimbera ulira negonda twetaga okubera wokwe ngosobetwa ngosemuye kaluye ngotabutwa embera ngezitoye nabaye chitangala mumaso mukubera wokwe bulimbera ebulira negonda twetaga okubera wokwe mukubera wokwo mukubera wokwo mukubera wokwo otukiza mukubera wokwo mukubera wokwo
We are in the presence of the Lord where anything can happen. If you believe you can receive from heaven, just lift up those hands and receive. The Lord says, when I sing, the heavens will open. I believe when the heavens open right now, you will receive something. Shake my horse. Mukaman zize, zizelelo, talobade katonda, mulimbera, zize. Kejoli okebere mitima okebere birozo era onyumira abakusinza mu moyo ne mu mazima zize kuwe chisinga mukama Got your joy, yes. Kuechi singa kuluyimba, echi singa kuluyimba. Got your joy, kuelo, singa kuluyimba, echi singa kuluyimba. Let me hear the church. Sikuwulira situledde wosigo ekyo Mukama kyanoonyeza ddala kawungezi ka leero. Situla emikono gy'omugambe leero. Waliwo ky'otasobola kunnyonnyola ng'osinze nga Katonda yekka yakutegeera. 1, 2, 3. Kuwechisinga kuluyimba, wechisinga kuluyimba. Nachicho, walelo.
watwale meme yange, watwale nyumba yange, watwale abana bange, buli wentambula ntambulira mu gwe, byenjogera bimanyi gwe weka. Oli mu mutima gwange, mu mutima gwange. Oli mu mutima gwange, mu mutima gwange. Oh, sheketerere bohasata yamaha. Oh, oli mu mutima gwange, mu mutima gwange. Bameka bakiriza ti Yesu yatula natwala ekifo ekisooka. Oli mu mutima gwange, mu mutima gwange. Waniko kirangirira ensi yonna ekitegere. Oli munda muze, oli mu mutima gwange, mu mutima gwange. If you believe in the heart of worship, just lift up your hands. Take it low. If you believe that God called you to worship, waliwo mukama bawadde amagulu, waliwo baatawadde, waliwo anoonya ejjiko ya sukaali mu kyalo naye gwe agikuwadde, waliwo obulamu ali ku oxygen saawa zino abuyayaanira gamba mukama nompa chance ngenda kukusinza n'omutima gwange. Gwali mu kifo kino mukama alina kyakkoledde. Nandibadde gwe nandiyimiridde ku magulu gange nenva mu katemba okulaba TV. Nengamba mukama nzize kuwa kisinga ku luyimba. Size kulaba muyimbi, nze leero size nga muyimbi. Wabula nzize kusinza mukama. The heart of worship banquet. How many angels are worshiping God in heaven right now? Thousands are bowing down to the throne of Jesus. Tonight there's so many angels joining you to worship God. When everything is said and done, toyina chakwogera ogamba, hey,
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working.